empisiza bulungi n'akato. Polisayo nnyo ate mukummulamu okwo nenyigaddala okwebaza nti balinyo olwaidala okutulaba. Tuli ku Delta TV nagamba ebintu bizibu nze Nassali tukyagenda ddala mu maaso gwe atalabye ekitundu kyaffe kiri ekyasoose. Tulina omwami Jovia Kibira ng'ono eno alina kampani emu gyali akolamu ey'aba Chaina eyitibwa Sunbelt. Kale nno nafunyayo obuzibu wabula kampani yo neeremwa okumujjanjaba. Bintu bingi bizibu bingi abaana be bafuna mu kampani zino andi abavunaanyizibwa ne babeera nga tebafuddeeyo. Abavunaanyizibwa ne babeera nga tebafuddeeyo. Kati bo ng'abaana nabo tebalina kye balina kiggirawo ky'amaanyi. Bw'aba nga annyonnyola emboozi eno agamba nti ne poliisi gye yaddukira bintu tebyatambula bulungi. Abanene nabo be yali alinamu essuubi ate bamumalamu essuubi kubanga ate baalaga nti kampani eteeka okuba yalina abanene nnyo okubasinga. Kale nno bw'atyo n'abeera mu buzibu. Kati twakomye nga ye akitadde azeeka wabula twagala kumanya embeera y'ewaka bwe yaddayo ewaka embeera yo yali etambula etya n'okutuuka essaawa ya leero. Jovia, kintu kiremye embeera bwe yalema nga bwonna we nali nsuubira nti wenyinza okufuna obwenkanya wamu banne biriganye nasalawo nenzira mu kyalo nenadda mu kyalo ate embeera neyonoonekera ddala paka okutuusa nali forced okubaako kyekinnakwata ku kyawo gundi yange kataka ke nali nina nensalako nenkatunda nengenda mu ddwaliro ne bannongoosa. Okatunda mmeka? Katunda zaali $4,800,000. Nengenda mu ddwaliro ne bannongoosa omutwe guno. That is CT scan wali omaze okukikola? Kati olwo mbaze ssente ezo maama akutte ente yakwata obuyana 2 n'atunda nanyongerako ku ssente yabutunda emitwalo zaali 93 obuyana bwombi nayongerako ssente. Kati ne bandeeta e Kampala nenzija ku Kampala hospital netukolerawo CT scan netujja ensambya netukolerawo brain MRI nenga CT scan ne brain MRI nga byagala okola ki kwatagana ngera birambika kiri kyennyini ekiriwo ne bagamba tugenda mulongoosa naye ssente zaalina tezigenda kumumazaako ne bagamba okumuteekamu eggumba eriri permanent kuba yafunye deep fracture ku skull ye ate ebbanga lyamaze ng'alwawo avunze eggumba livunze kuba baireni waliko ekituli kyali wano nga bwekwatamu enjala zino zituuka wano weziti kati nga bwemba nditakula bwelivaako particles ne baŋŋamba tugenda kulongosa tujja kuteekamu agondi ka plastic akagenda okutambuzaako olamita empaka bwolifuna ssente bakuteekemu eggumba eriri permanent gyogenda otambulirako for the rest of your life. Engamba it's fine banteeka mu ddwaliro ne bannongoosa namalayo ennaku zaali 8 era bannongooseza ku miliyoni zaali 4,200,000 ne bannongoosa nembeera ennaku 8 ne bansiibula nenzira ewaka. Nafunamuko eddembe emyezi gyali 2 emyezi ebyo olwaggwaako embeera neddayo buto tandika okumutwe nga gunnuma tegujjako nga mutwe gunnuma neziramu okuzimba buto feesi ng'ezimba omutwe guzimba zenna nga buli wonyinga wavootoka buli wonyinga ku mutwe nga wavootoka. Nenzira mu ddwaliro nembuuza dokita naŋŋamba genda e Kampala oddemu okole CT scan okole ne brain MRI obireete
bwe tunasinziira tuddemu tukoleki twetegereze. Ng'olwogenza mutwaliro ki? Nali ngenze mu Cuwa. Cuwa Mbale. Era negaana nenzijja ku keesi. Bwe najja ku keesi nesinkana Dokita Ssenyonjo kubanga eri oli yali amaze okulikomendinga nangamba genda Dokita Ssenyonjo ajja kukolera ekintu kyenkola kyenyagala. Nyo najja ku keesi Dokita Ssenyonjo nangamba ddamu era okole CT scan. Nenkola CT scan nangamba kati oma obuzibu olina akantu ke bakuteekamu kawewere kayise bbugu mulingi ekiri kuviirako omutokola ki okukyamuka buli ssaawa kyetaaga kulongosa bakajjemu bakuteekamu egumba erya sementi. Nangamba naye tugenda kukolera quotation yennaku entono z'ogenda okumala wano ebyo taliiko bibbanga byogenda okwezigadde bino byogenda okujja okulaba dokita tebiiko obula tugenda kubala nnaku zokka z'ogenda okumala mu ddwaliro ojja kunoonya milioni 642 bulongoose tukuteekemu egumba erya sementi ojja kutereera naye nga ku miliyoni 642 yagyogerera nasookako abamaziga lwa nsonga n'omukunongoosa olwasooka natunda kabanja ke nalina siina mulimu gwenkola. Omuntu gwe nali nina eyali ayinza okumbeererawo nga ngamba nti maybe asobola okugenda n'akola n'afuna sente kuba yaŋŋamba nti embeera gye tulimu sinungi kangende ebweru nkole nfune sente kuweereze bakulongoose otereero si okuuma abaana nze embeereyo emyaka 4 yali yakamala okuprosesinga ebintu naafa nandekera abaana 2. Yali omukyala kiki yafuna bulwadde yali ava mu kyalo yali agenze mu kyalo okunona muganda we nga muganda we alumizibwa mu lubuto kati ng'ali muleeta gyazaalira eno. Bw'atuuka mu kkubo baava essaawa zaalinga 11 okumakya enkuba yali ekyatonyerera ate enkuba yali etonye okuba ssaawa 3 za kiro paka makya. Ono wa boda tyalaba waya z'amasannyalaze nga luti gwali gigudde kati nga waya zikuroseze kubo bajja ne bagagwamu. Wa boda ye yali avuga waya yamusala wano bweti nejjako kino olimba. Mulamu wange yali olubuto ye yafa n'essimu ye ng'agikutte mu ngalo. Bonna n'owaboda yafa bonna bafa kati ono omukyala wange ye yasigalamu ak'obulamu kuba ye yali asemba emabega gasooka ne gamukanyuga nejjukira waya zino zaali zigudde wansi kati nga n'amazzi agali wansi gano galimu amasannyalaze naye mala naye nafa namujanjabira emyaka 2 namujanjabira emyaka 2 ku myaka 2 komekereza era siina kyennina kuba twali mu lockdown siina kyennina nakwata ttaka lye natunda kaali kasigaddewo katunda mujjanjaba guno omwaka guba gutandika naafa yandekera abaana 2 mulenzi yali wa myaka 6 kawala mwaka 1.5 kati kizibu kyennina lumi nnina nekigenda okunzita ebirowoozo bingi kuba n'omwana gwe nalidde n'omukulu yuzi wano omwezi gwokusatu yalwala bwalwala bakubira essimu bagamba omwana mulwadde yabeera besengaawo omwana mulwadde wereza emitwalo 40 kuba simanyi oba omwana yabakinga afuka musaayi sisema musaayi adduka na musaayi bagamba kale mumuteeke muloka muleete mulaga nti lisiti eno jakulaba kyokukola bali wakayita ennaku 2 ne bankubira essimu nti afudde olimba kati sigala sente sirina ibulwadde kati n'abantu bena ndibadde nabo
bali kunzigwako. Omukyala yagenda okufa nali bagiti kana akawala tekajja kuwona ate kaali akalwadde nga kasiiba akalwadde mu bisaawa akasembayo kyatwala ggulu nakuza okwezinga 13 ogwokusatu nafa. Guma. Embeera byetambuliramu. Oli ku program Ebintu Bizibu. Kasibe obitegedde bulungi. Ebirowoozo ye nga ye bingi. Omukyala yafa abaana bamulekedde abadde alowooza nti oba abaana babalaba nagumagumako naye ekikulu ekiriwo kyakuba nti afuna ssente ajjanjabwe wanaabeerawo nga ssente z'okumujjanjaba tazirina sitera ebirowoozo ate bijja kuba byamaanyi agambe nti ebirowoozo bijja kumutta. Oli muzadde oli eyo naawe teweebaka ng'okulerera abaana olwo naye yali agadde okulerera abaana be naye ate tasobola kukola olw'ekizibu ekyamutukako alina okuddayo mu ddwaliro alongosebwe omutwe. Tunoonya ssente meka? Myezi 6 meka? Miliyoni 6.42. Anoonya myezi 6.42. Operation egenda kukolebwako case medical center. Alina okugenda ku case medical center asobola okuba nga bamulongoosa. Bw'obanga omuwuliriza bulungi era ng'omulabye tubadde tusaba oba nsaba omuyambeko kyonna ky'oba osobodde omuyambeko osobola okukyusa obulamu bwe ate era bw'obukyusa obulamu bwe naye nasobola ate okudda eka akyusa obulamu bw'omwana omukati bwakoze eki bwasigaza omwana oyo kati abeera nani abeera ne ssengaawe omusajja atukira okulaba nga akaaba. Kati alina emyaka meka? Kati agenda kuweza myaka 2 kuba mama we yagenda ofuna accident nga wa myezi 5. Kale byebyo nno bannange tuli Jovian tudde ku kampani abantu bano ba Sunbelt ogambye nti kampani mwafiirangayo nnyo abaana abantu bo mu kitundu ebikola ebyo babimanyi bulungi kubanga era buli ekibeerawo abakozi batera okwekalakaasa naye nga bwe kugambye nti bakubira poliisi ne badeployinga poliisi n'amagye ne bajja ne babakuba embiko abamu bakomekereza basibiddwa ate ng'era balina kukwata mu nsawo okuva mu kkomera yembeera gye tutambuliramu naye ng'abantu bangi abafiiriddemu n'abamu bwe balaba omuntu kyafudde basalawo abatono abaliwo balaba nti mwemuli nga babawo obusente muleme kwogera abamu ne babasuula mu boyira eyo mu boyira babasuula mu boyira abantu bano abantu abo kuba nze nabagambako nti nja kubyogera ne baŋŋamba tuli kubuuza obujulizi kiwabujja nagamba loyaabwe ne mugamba nti ffe tusirikidde ebintu bingi kati naffe kitegeeza ye sisitemu gye mwagala okukozesa mutta abantu wano nga mukozesa poliisi n'amagye nga mutubonyabonya ngenda kubyogera loya naŋŋamba tuli kuteeka mu kooti paka tuli kusiba obulamu bwo bwonna ne mugamba it is fine byenakayitamu si byebitono naye ndiba nfiiridde mu kkomera kasa ndi byasanguza buli omu bamanye ebintu byemukolamu kuba temukkiriza aba human rights kuyingira muno temukkiriza aba union kuyingira muno abantu bwe bajja mwe mutegeera nti waliwo omukulu agenda okujja mu kampani muno mugobamu abakozi abasinga bagamba muddeyo ewaka temulekawo bano bwe mugenda oteeka mu nsawo mubawe obusente balage ekifaananyi ekituufu naye ng'ebiri emabega wamwe temubivuuno ekintu ky'okutta abantu bakikola mu bugenderevu oba abaana babeera basobezza ne bagamba nti katubabonerezemu nze njagamba kampuni eyo basalirira abantu nze okugamba
salira ezikusadda annange ebizinesi abasaba abantu kampuni eyetta abantu nze ku bbanga lye namalamu bwolaba ku bbanga lye wamalamu baali basaba abantu mameka bbanga lye namalamu ng'ate nkola ku shifuti y'emisana oluusi n'ekiro nalabako abantu baali 3 abaafa ono ow'emisana ono gwe banyiga ne fokolifuti gwe yagenda ng'enyama esigala ku gundi ku Chaina mulimba wakuna nogo batikamuboyiro wamulabako bakukanyugamu nga kuba waliwo enzikiza jjukira omuliro guli wali ku boyira guba mungi bayiwamu sodust bayina ebintu ebiva ku bomu ebijirako rolo za wuuzi bya plastic byonna babisuula omwo kati omuliro guba mungi newe bakukanyugamu twakatulidde wano ba tokyaliwo tebali restrictinga kyova olaba waliwo omuvubuka omulala gobagobe yali akolawo ye yajja mukono guno bwe yayogerako byali bibi kale ne baleeta n'abasirikale ba special force ne babubi nnyo sunbelt essa abantu bangi esse nze oba banansiba oba banakola ki naye essa abantu ate ekyatta sunbelt esse nnyo abantu naye abakulembeze tebaagala kukyogerako kati bano abalala abagendamu ne bakasalazo ebagendayo bwe bagenda batuuka kubawa ssente nga bebatutte basirika tebaddamu kutekinga action yonna nese nezibawa abantu lwaki like ku kesiyo kubanga batekukubanga bayiwayiwa ssente sente zo zali tezimala okujjawaleba yabagamba sente zemukozesezza mu nguzi zaali zijjanja jo byalo era tekyali badde nga kyetagisa na miliyoni nga 4 oba 3 okumujjanjaba kyali ngaekintu tekinaba kugaziwa kutuuka mu mbeera gyalimu mwali musobola okumujjanjaba eitha oba nasalawo badda ku mulimu oba takolaki tadda ye yandisazeewo naye nga buli yatuuka balina okuteekawo sente buli gye batuuka balaba nti otuuse wano nga bajja nabo bateekawo sente kati gogenda okujja abadde akulaga obukambwe obungi ngalaga nti akufaako genda okuddayo takyakuwa budde oba muno bwomukubira essimu nga takwata bibaza okubawo ebyo byonna tokola obulamu butambudde butya kusaidi y'okwerabirira embeera gye mpitamu si nnyangu kuba nali musajja amanyirira okwekolera kuba nali nina amaanyi gange era omuntu andaba neeyo kizibu nnyo omuntu okumugamba nti ndi mulwadde nakkiriza kuba oluusi oyitaanagamba ddako gwe bagamba nti mulwadde naye nga nze lumu batera okunziruka lumu twalina emedi mu kibuga omwo abamu banziruka nga bamanyi ndi mulwadde w'Ebola zaali ssaawa nga 7 ez'emisana mutwe gwantabukamu awo katono natandika okuva omusaayi mu nnyindo mu matu ne mu kamwa kamunguze najja abantu ne banziruka era singa saali ne medi nali nja kusibira ndowooza poliisi yaniza okunzijjawo okuntwala ng'amanyi ndi mulwadde w'Ebola kyakabeerawo emirundi 2 nga tuli mu tawuni naye nga embeera gyempitamu nzibu ekyokulya si kyangu embeera yakusabiriza omuntu nalina amaanyi gange ng'asobola okukola siina kati kyenina siina kyetandikirako kataka ke nali nina byonna nabitunda natunda nga nfunye accident kyali sigadde omukazi afunye accident emyaka 2 gye yamala ekiruddu ettaka lye natunda kati nesigalira ddala ku kisenge ankwatirwa ekisa abulire nga tumaliriza so amaliriza saba abawuliriza ba Delta TV n'abalabi bonna saba omuzira kisa yenna ali eyo andaba saba kunzirukirira sobola okunnongoosa omutwe oli awo ntereere nzire mu mbeera ez'obundi tandikukolera omwana wange omu asigaddewo nzirukirire sente zebeetaaga mu ddwaliro noonya miliyoni 642 ze sirina mu nsawo ate nga n'ekiseera dokita kye yali aŋŋambye okunnongoosezaamu kiseera aŋŋamba kiyiseeko oli mu kugayaala buli we mukubira essimu aŋŋamba gw'oli kulwawo n'ebiriddirira gw'oli bimanya ebirowoozo nina bingi
naye sente zesisente sizirina naye nga nange bulumi mbulina so ekubira omulanga eri omuzira kisa yenna ali eyandaba sobola okunziruukirira sobola okunnongoosa nzire mu mbeera ez'obuntu. Ndowooza eyeetaaga ebategeezezza bwe bityo bwe byali ng'ali mu Sunbelt era obulamu bwalimu nakankano bwebwo. Kale nja kukomekkereza nga nange nsaba okikwatako obeere ng'omuyambako kyonna ky'oba osobodde. Mwebayi ddala ate kumira mpeera kume mbadde ne Simon ku kamera program Ebintu Bizibu nze Nasraj. Embeera tempisizza bulungi n'akatono.